mwe ekiri mu kalulu ka LC1 Miranga na Biwoobe aba NRM badduka misinde batuukawo nga tebalina abantu nga batekako njabala anti National Unity Platform kyekola bano buli wamu nuupu buli wamu umbrella laba layini za umbrella bazifaanana buli womanyi bwe balonze ba chairman National Unity Platform eyodde buyozi abantu basimba ezirayini ne ziva kuno ne zituuka emitala w'amayanja lwa National Unity Platform aba NRM nga bo bateekako njabala gwe ekiri eno kati gino Museveni bagendo nze mbali manyi abantu babivaamu nze mbadde manyi abantu babikyawa ni abantu bagana nedda ssebo President yavuddeyo n'atugamba nti tulina okulonda tulina okubeerezaamu bassentebe lwaki tumujeemera labayo ekomyawo laba ya nuupu laba ya NUP laba oh my goodness my goodness my goodness my goodness mulabye awaze kano kagenda basiwuula eno layini mbadde njagala ekome ku pepisi eno olabadde mukyala wange avuddeyo maama wafiina olabye ako ge bayita amaanyi ga Kyagulanyi yagambye bugambi lunaku lwajjo nti bannange temubibalekera bino tubyetaaga muveeyo mugende mulonde bassentebe ba LC esooka ne bannaabakyala temubibalekera bwe munaabibalekera bagenda kutubba okitegedde bagenda kulowooza mbuno eggwanga lyabwe eggwanga lino lyaffe tetubibalekera bo omulimu ogwabwe gwa kutumalamu mangi tubalaga nno tuweddemu amangi tulina okulaba ekiri mu Kampala wolaba layini empanvu manyi National Unity Platform wolaba akampi mpya abantu 3-4 omanyeeyo gye bayise NRM bo aba NRM badduse batunulako emaga nga tewali ng'atekako njabala ng'abula tamanya bizzeeko kubanga bino tewali kubba wano tewaliwo okubbira wano abantu layini nga bwe tugisimbye bwe tumanya nti nno layini yaffe yeeyo okitegedde kankulaleko wano olabe nti yo National Unity Platform bino ebintu ebimala akolaba eyo nuupu kono munzege kona ulilo munzege mama kono munzege kona ulilo munzege mama hey kono munzege kona hey n'abakyala wa nuupu kono munzege kona hey mama mwana wa nuupu jawula kono munzege kona bamya bana ba nuupu ulile ekintu mama bamya bana ba nuupu mama ekintu kya nuupu ulira omuntu wa nuupu ako tekabamala akapiira ke mbawaddemu tiwulira omuntu wa nuupu mwana adagamba munaye gwabigamba ebyo gwayimba sibonze temutulaba nze no tukunyakunya naye twaliwo labayo gwe kino kyebayita National Unity Platform buli ewali okulonda umbrella yeeraza amaanyi NRM eri mu Miranga temanyi kiddako kati baatugamba nga bwe bali ab'amaanyi aba NRM era nga bwe baatuwangula n'okugulawundi kati ate gulawundi labalaba NRM ayinawo 3 naye tamanyi kiddako ate oteekako njabala laba nuupu umbrella umbrella yeeyo umbrella akadabayo NRM ebyana bya Kyagulanyi nze maze okutya Kyagulanyi abantu bamulinamu komandi bwakomandinga nti abantu bonna bagamba nti wa gwe President yabyogedde bassebo
tetubivangamu nze lokanwana olwange namwe yo mwana olwammwe twagala bassentebe b'ebyalo twagala bannabakyala nga bonna ba NUP aganya bwe kituukiridde bino Museveni bye yali atya nga tayagala kubiraba ng'agamba bwe banaalonda ate ne tubitaka bijja kufuukamu bitala kati labayo eno labayo. Ekigenze maaso waneno mu kalulu ka zone 2 Mutungo tubadde tulonda abakyala n'abakyala n'akiikirira abakyala naye akalulu basazeewo kateekamu amancoolo owabaddeko n'abakyala owenyalemu asazeewo kateekamu amancoolo babaze layini esoose ya n'abakyala abaddeko ngedda mabega najja mu ngalo ng'awandiiseewo 809 mbadde mbiraba byonna era mbadde mbiraba ne mu ngalo saazo n'omukebera ekibatu abirina n'ava layini yaffe mabega ey'omukyala Sumini n'abaggala era nga ne layini n'amaaso gabadde gokka gakiraga nti akalulu kakoze ki kaliiriddwa dda Sumini abadde akalidde n'abala n'awandika 15 mu ngalo ze zennyini mu kibatu kye nenzirabako ne mu kibatu kye newogenda n'okebera kati zikyalimu naye olumaze waati nga tebannaba nalangira tebannaba kwogera kintu kyonna ne batandika okuba enduulu nga tebannaba nakulangirira kati akalulu kabaddemu amancoolo kalina okuddibwamu oba batwale bye baagala nga bwe bamanyira okukola okutwala obuwanguzi obutali bwabwe alasisi obamanyi mirundi emeka nga balasisi bavayo bagamba nti kituufu naye gwe naawe obadde tobadde ku gurawundi n'amaaso go gakulaze buli kimu era kirabise
naye nga olwawe basazeewo wekitowe kibadde kuba bamanyira okugenda n'obuwanguzi bw'abantu ebyo bibaawo naye nga ne layini n'amaaso kibadde kirabwa n'omuzigo. Okay, that's the update. Tuli Mutungo nga we nagambye bongedde deployment nga we nagambye RCC agambye akalulu kasazibwemu teri kuddamu kulonda bye babaze bye bituufu. RCC we Nakawa agambye bye babaze bye bituufu. Tukyagendera ddala mu maaso waneeno tuli Mutungo leero nange nino kamakogera mbyerabiddemu baganye okaddamu Jane nkugambye baganye okaddamu ndowooza obiwulidde ebyo biri mu nsi yaffe bwe batu bwe bamanyiira abantu balazaama kino gyomuseveni takyesuubira era nga kyeyali aziiza kati byalabye nga Kyagulanyi tali mu ggwanga nakatutegeke bajja kulonda NRM aganya bwe tebali gwe balonze kati batandise genda nga babusazaamu nga layini oziraba wanuupu awangudde ngwabo alina basatu 10 naye ne bagamba nti tukasazizaamu oli kati ewaffe yayiseemu bano bajja kugwedda lumpola nze ne bakola binnyumira kubanga bigenda kusimula abantu bamanye nti okay naffe katulemye okuuma twali tugamba Kyagulanyi katulina okukolawo kirala kituka gobe bano misana